Muzibizi wa Weyonje Netball Club Shakira Nasaka ameze banne abalala babiri bobadde bavuganya ku ngule y'omuzannyi asinze banne mu liigi y'okubaka. Is no one other than Nasaka Shakira. Nasaka Shakira. Nasaka has received air ticket. There are 2 tickets together with her companion. Abadda tunka ne bazanyi banne okuli Asina Kabendera wamu ne Margaret Bagala owa Nick. Suzana Makula mukyala w'omusumba Bujingo asinzidde ku mukolo oguteekeddwa aba Uganda Netball Federation. Era Nasaka amuwadde akakadde kashiringiza kuno okwongera ku birabo ebirala. Congratulations my sister. We didn't move with the cash, but it's on the phone. We wanted to get your number. It's a reward of 1 million Uganda shillings. Mbadde watto kiwangu olw'ensonga nti mbadde nkikoleredde tekivudde nti wali nti oba nkijje ku mukeeka nkikoleredde since day one. Mbadde nkola nnyo nga nteekamu amaanyi gange era abantu bageze okulaba nga nzakisaanira okulaba nga nkitwala olw'ensonga mbadde mukyala mukozi. Abawangudde ekikopo kya liigi aba National Insurance Company bakibakwasirizza ku mukolo guno. Timu y'eggwanga ya Cranes yatandika dde okweteekera emizannyo gya Commonwealth egigenda okubeerawo e Bungereza mu mwezi ogw'omusanvu mu kibuga Birmingham. Suzana Makula asabye abazannyi obutazikiza n'abasuubiza obuwagizi kuba naye okubaka ku mulimu musaayi ate ng'alina kyaleeta. Kyenyiza ogamba nti omuntu yenna ali mu sports netball yekayeka kwe kubanga osigala wezzaamu amaanyi. Kyemanyi nti buli kyoyagala okubeera teri ayinza kuyamba okibeere, so gezaako nnyo kubanga gwe wennyini wezzaamu amaanyi ogawedde mbwe ziba ssente zinoonye balala basobola okuteekamu, but since it's your talent ate gwasinga ofunamu naawe fuba okulaba nti ne bw'oba onoonyeza akasente weeteekamu ne weeyongera maaso. Nali mu netball navaamu okubeera active, that is nga nyingira university nga simanyi wentandikira, then ng'obiraba si kyekintu kye batwala ennyo ekyamaanyi ne mbivaamu naye nadzeemu si kuba nti ngenda kuzannya, but natandise team because nina foundation, so foundation nagizaddemu team y'abawala for now gye managinga gye nsuubira nti essaawa yonna bw'eneba eri ready esobola oyingira liigi ya netball. Minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Dennis Hamson Obua asiimye aba Uganda Netball Federation mu ngeri ey'enjawulo. Run and benchmark from the leadership and the board of trustees of Uganda Netball Federation. You can see the number of people they're able, the number of companies they're able to attract. Every journey, even a journey of 1,000 miles, would definitely start with step number 1. And this is step number 1. Bannabyamizannyo bangi abeetabye ku mukolo guno okuli ow'ebikonde Moses Muhanji, aba Uganda Olympic Committee n'ababaka ba Parliament. Shakira Nasaka awangudde n'ekirabo eky'omuzibizi asinze. Viola Asinde n'awangula ekya wing defender. Stella Oyela nga wa Nick yeetisse ekya goal attacker. Asina Kabendera nga wa Weyonje yasinze okuteeba. Shifa Nalwanja wa KCC awangudde ekya goalkeeper. Nora Runkuse n'awangula ekya wing attacker. Olwo Margaret Bagala owa Nick n'awangula ekya